omanyi abantu abamu abaana baabwe babasitula babagaana okula basigala bakyabasiba Nappi. Ddala kigwaniddeyo Excellency the President okeera enkya ng'otudde n'eddubu eri n'avaamu statement ezikwatagana ku family eyaffe n'asigala ng'ayenja ettuka naye ng'ensobi tazitunuulidde ate ayagala kuttirira balala. Nalweyiso tolina kyoli. You are nothing completely. Nadduli kakati Nadduli bwabanga bamuleka mu ntebe nga tagambye mukulembeze wa ggwanga nti walya mu bannayuganda olukwe n'avaayo kati manyanga mu Baganda n'avaayo kati ng'agamba nti olidde mu Duli yali asembaani oyo yennyini gwagamba nti yalya mu Baganda olukwe gwe yali asemba okuddamu okwesimbawo ekisanja kino. Ak'obuntu si kante bw'oba yali mu okutegeere busi musango gwa Nadduli abaffe gwe toli Muganda oli Muganda tomanyi Buganda byebanja gwe nga tobimutegeeza nti yo Excellency Buganda etubanja ABCD Kitaawo oyagala kugwagula kwenkana ki? Mbaniriza nnyo yenze Kanka Capital producer wa TM9 television era nze gw'owulira eno kuba nze presenter wa program eyitibwa Political Doors wano ku TMO. Mu programu yaffe eno kitundu kyakubiri nga kiddamu ebigambo bya General M.i.S.O byayogera ku omu ku bagenyi bange wano nga yabyogera ku family ya Honorable Major Haji Abdul Nadduli. Ekitundu ekyasooka mwakirabanga Honorable Major Haji yaddamu ebigambo bino kakati ali ku set ye Honorable Sulaiman Jakana Nadduli nga sinaba kutandika Political Doors y'olunaku olwaleero kansooke mbabuulire waliwo omwami ayitibwa Tiger Sharif. Tiger Sharif ye ssenkaggali w'ettendekero eriyitibwa Roast Coffee Academy. Roast Coffee Academy tendeko liri mu Abu Dhabi okuliraana Al Wahda Mall nga ku luguudo oluyitibwa Airport Road. Tiger Sharif Ssaako ne Roast Coffee Academy bakutendeka skills ez'enjawulo gwe munnaffe yali agadde okukyusa omulimu oba n'okubanguka mu coffee roasting, coffee profiling, barista skills, okola kye bayita latte art, manual brewing skills n'ebirala. Tekyakwetaagisa kwetolola kufuna skills zino wonna. Genda ewa Tiger Sharif ku Roast Coffee Academy abeere ng'akutendeka ku kirango kino kwennyini jjako ennamba y'essimu mukubireko mubuuze engeri ki gy'asobola okuyambamu okufuna skills ezo. Mu lunaku olwaleero nga tuddamu ebigambo bya Honorable ebigambo bya General M.i.S.O mukulu Jakana Nadduli yatudde dda okubanga mbatuusaako ekitundu ky'olunaku olwaleero naye nga sinaba kukibatuusaako kambabuulire weetegereze ku screen nyina ennyumba yange eno. Ennyumba yange eno njitunda eri omuntu ali serious. Ebifaananyi mbireese oleme kugamba nti kyogula tokirabyeko. Njitunda essente zennyini z'olabaawo $2.5 okuggyako nteesaamu katono bw'oba oli serious nga toli bulambuzi n'okutwalayo nkutwalayo. Ennyumba eno eri mu Mukono Town Council. Tawuni y'e Mukono oba ogirengera wali ng'oli waka ne oba olina omwana wo wa myaka 10 n'oyagala omutuma akagaati. Omutuma ali mu Mukono Town n'akugulira akagaati nga totidde nti agenda nakubula. Kakati esangibwa mu Lowa Nabuti mu Mukono Town Council era ng'etudde ku poloti ya 5 ku 10. Bw'ogigula essaawa 5:3 essaawa 5:3 mwemu nkuwa ekyapa. Ekyapa weekiri Red Mile Land Title nkubire nkusimu eyo. Amazzi weegali, security weeri, amasannyalaze omuti guli na munda mu kikomera, boys quarters kweziri, tanka kweziri, byonna bigenderako. Kakati nkubiraako ng'oyagala okugula ennyumba yange eno gitunde $2.5 wabula nteesateesaako katini si nnyo wabula katini singa oba oli serious ng'oyagala kugula nnyumba eno eri mu Lowa Nabuti Mukono Town Council. Chairman yanziririra ku ludda lwawali. Chairman tukole bamuyita tukole kati bw'oba oyagala kugula ennyumba tukirabukirizwa chairman najja naawe n'oleeta ababo oba oguzaalo ya ne tukimaliriza. Temulimu makoona siri buloka ate bw'oba oyagala okugikulambuza njagala okutwalayo butereevu nkuguze ennyumba eno. Ennyumba yange eno nga sinaba kutandika programu mpagire muleme kundekerera. Kale nja kubanga kangenda butereevu ewa Honorable Sulaiman Jakana Nadduli ate tubeere nga tutandika Political Doors ey'olunaku olwaleero.
Ndimuka Ssenyiga mujja kutusonyiwa naye tulina obbaweereza, tulina ensonga nkulu. Oluvannyuma lwa NRM okufiirwa ebifo ebingi nnyo byafiirwa mu kalulu kano akawedde, wazze wayitawo ebisongovu ssaako n'ebyo ebiri straight, ebimu nga tebizze bulungi eri abo ababyogera. Kaakati tulina omukulu ayitibwa General M.i.S.O, ndowooza mwenna mumumanyi, azze ayogera ebigambo eby'enjawulo. Naye specifically ku bagenyi bange ababeera ku TMO kuliko ababiri be yayogeddeko nga bano kibadde kinkakatako babuuza ebigambo bino baabikutte batya. Kangendeko ewa lawyer Sulaiman Jakana Nadduli ababuuzeeko awo ndyoke ennyanjule omulamwa gw'olunaku olwaleero. Ssebe wasuze otya? Nasuzeeyo bulungi bana TMO. Nataate era ndi musanyufu mu nkola y'emu nga bulijjo. Wobeerawo ekiguddewo ne tuyitibwa ku nsonga ate ezitali zimu. Naye olwaleero bwe nategeezeddwa era wansindikidde akakwatagana ku nsonga eyo nti owaayi waliwo ABCD nagenza okweraba nga ate ensonga erabika ekwatagana ku nze. Ne mmanya nti nteekeddwa okutuuka mu bunnambiro ngezzeko okubaako kye ntegeeza abo bannannyini kwogera ebyo bigambo, twawusiganye ebirowoozo byaffe tulabe nti baayogedde bategeera oba bategeeze ekyo kye bayogera oba babadde mampaati namalala olw'obukkufu bwe baliko. Kale mu nkola eyo banna TMO ne bannayuganda bannange n'abo bali abroad abagezaako okuba nti bayita ku mukutu kuno okufuna ebyo ebituvaamu, mmwe muwa judgment esembayo. N'oli yagamba mu Bayibuli nti mazima ddala ogw'obutuukirivu si gwange, ate era Bayibuli y'emu n'etugaana era yatuziyiza okwekubiranga amagoma. Kale okusala okubadde nga gye muli nti okusinziira ku bigambo bya gundi tubikkiriza oba tubigaana. Nabwe kityo nja kubasaba okuba bawuliriza abalungi tusobole okutambula n'okuwuliza ebyo ebituleese olwaleero. Mu puroguramu ya leero kye tugenda okubifaalengako ke katambi kano ke mbateerako ebigambo ebyayogerwa General M.i.S.O. nga tunaba kugenda wala kansooke nkabateereko awo tulyoke tutambule ne puroguramu eno. Ensonga eyasudde abantu bano simanyi nti mukulya mu Buganda olukwe, kubanga waliwo n'Abaganda abayiseemu nga babadde babeera mu Parliament. Kati nze kyenva sirowooza nti abo abayiseemu nga ba mu Buganda ti bo tebalya mu Buganda olukwe, abagudde be balya mu Uganda olukwe. Ate oyo Haji Nadduli saagala mwogerako nnyo kubanga musajja mukulu atuula n'omukulembeze w'eggwanga buli lunaku. Bwe manzijukira n'okujjukira omukulembeze nga bagenda okumusemba okuddamu okukulembera pati eno, yaleka Nadduli mu ntebe. Yamuleka mu ntebe n'akondakitinga olukiiko olwo, pulezidenti n'akomawo nga bamaze okumwendoosinga. Ye Nadduli. Kakati Nadduli bw'abanga bamuleka mu ntebe nga tagambye mukulembeze wa ggwanga nti walya mu bannayuganda olukwe, n'avaayo kati n'amanyanga mu Baganda, n'avaayo kati ng'agamba nti olidde mu Duli yali asembaani. Oyo yennyini gw'agamba nti yalya mu Baganda olukwe gwe yali asemba okuddamu okwesimbawo ekisanja kino. N'olwekyo abantu abamu bwe babaako ekibanyiizizza, kati Nadduli yafuna ekizibu eyo mu constituency. Omanyi abantu abamu abaana baabwe babasitula babagaana okukula, basigala bakyabasiba n'omutwala n'oyagala yesimbewo nga gwe omuli emabega. Lwaki omwana tomutanga akuze? Kati n'anyiigira eyo n'abantu abalala mu kamifu ke baayitamu, nze ndowooza byebyo ebizibu. Naye bwe wabanga Abaganda gavumenti eno oba baminisita abagudde balya mu Buganda olukwe, ndowooza bajja kutuula bakimale kubanga Nadduli akyalina n'akakiiko katuulako. Naye ate nze kakiiko ako katuulako ntuulako ebbali eyo nga observer. Nze siwulyangako ng'aleese ekyo ekiteeso nti Buganda mugiriddemu olukwe. Newunya bwe iye naye oya memba wa SEEK abadde mu SEEK. Ebigambo ebyo by'owulidde by'ebigambo General M.i.S.O byayisizza ku omu ku bagenyi bange ku TMO, era omusajja ow'embavu azze abawa data ku nsonga ez'enjawulo. Ssebo akatambi ako bwe nakakuweereza wakayisizaamu n'okalaba wakatutta otya oba biki biwakuttemu nga situnatandika ku kiri kye tulina okubuuza ku puroguramu y'olwaleero?
banna TMO ate era bannayuganda wamu ne bannabuganda bannange kubanga cause bwe najja Katambi ako yavudde ku nsonga lwaki Buganda teyawa NRM kalulu in line era ne batakawa mu 7. Second of all ne kabanga ate ne baministers be abasinga baabasuula naye amakulu nti mu Katambi bwe nakirabye nti Wekitiibwa General M.i.S.O ate yeeyambudde atambula bukunya ye kyataategedde okkeera enkyo okuvaayo nga bwe mulabye akatambi ako bwe kazze katambula okubanga atuukira ku Wekitiibwa Haji Nadduli ate era n'abanga nange inline antaddemu ng'alinga alaga oli ensobi n'ebbanga lyonna lyawangadde ne mu 7 from 81 to 86 n'okuba nti okuva 86 up to date 2021 naye nga ye tannaba kutegeera mu 7 ebbanga lyonna ye abadde atwewala era nga yatusindiikiriza ng'oggyeko mmwe abajega ababaddeyo ebbanga lyonna nga mulya naye nga musembera ku silver plate ne muba nga mutuuka n'okwogera ebigambo ebyo ebitabagwanidde bayibuli beeyita abajega. Njagala okutegeeza ebigambo bino nti bwe nalabye akatambi njagala kutegeeza Oweekitiibwa General M.i.S.O nti ensonga ziri bbiri naye ekyokulabirako kye nnyinza okuwa n'abasigalidde mwe baba batambulira bategeere era baawule nti ebigambo biwayogedde bakussaawa bwe bakupimaapima ogwana kuteeka mu kategole ki bo bakuwerevo okusinziira ku byo. Oweekitiibwa Ssaako Maharaja mu mwaka 1992 yali kabaka wa Buyindi. Bukeera enkya n'aga nti njagala kgendako Bungereza nnambuleko eri abo abatutwala era yabakalira ebikwata ku kutambula n'amaato ge n'ebyebagala bye n'atambula n'ajja e Bungereza. Naye akawungeezi yatuuka ku 8:45 akawungeeza kunaga nti obukoowu buno sijja boma lya mbolire kantambuleko ku streets za Bungereza zino nambuleko n'atandika okutambula streets za London naye yali akatambula ebigere 3 ku 5 n'asanga ekipande kya kampuni ya Rolls Royce naga nti Rolls Royce bwano bazitunda n'ayingiramu naye okujja kwe yali amaze okweyambulako amatiri bonna gonna agalaga nti kabaka n'asigala nga common man bw'atuuka mu kampuni ya Rolls Royce n'ayingira awandiika mu kitabo wali agenda abuuze salesman emmotoka zino zitundibwa ssente mmeka. Salesman by description bwe yalaba Ssaako Maharaja yamulaba nga tagwanidde era mu abo basobola okugula Rolls Royce taliimu. Nambuuza nti gwe tugwanidde nakubeera wano ki ekikuleese fuluma kati wayinze kubuuza ku price ya mmotoka. Salesman yalagira asikaali nti kwata akasajja kano okafulumya okasuke waki wabweru. Asikaali n'akwata Ssaako Maharaja n'amukulula era bwe yamutuusa ku mulyango n'amukasuka ebweru. Ssaako Maharaja yanyiiga n'atuuka ku mmaze. Bwaddayo mu luumu ye mwe yali apangisiza mu woteeri ennene ng'olwali bwe nnaageza ku Sheraton n'ategeeza abaweereza bwe nti mukubire kampuni ya Rolls Royce nti Ssaako Maharaja ajja kujja kugula ku motoka zammwe n'okulambula kampuni eyo. Ne bategeka ebimuli ne bassaawo red carpet n'ebiyitirirwa byabwe ebyabakabaka mwe bayita n'obumuli ne babussaako bagenda okubusuula. Ssaako Maharaja bwe yatuuka mu kampuni ya Rolls Royce n'agula Rolls Royce 6 n'asasulako ne shipment zigende e Buyindi. Bwe bamala okikola ne zituuka nga ye amaze okuddayo mu luumu ye n'awandika telegram n'ategeeza ab'e Buyindi nti nsindise Rolls Royce 6 naye bwe zituuka muzitwale mu municipality ziyole ebisaaniiko. Era bwe zaatuuka e Buyindi ne shipment ne bajjaniriza ne bamutegeeza nti emmotoka zituuse tujjulize ekiragiro naga nti mukikole. N'asindika mu municipality ne ziyola ebisaaniiko. Daily Telegram eya Bungereza era nga ge gaali amawulire n'ewandiika ng'ekuba ekifaananyi n'ebikola videos n'ega nti ekibadde ekitiibwa kya Bungereza kimaze okunaazibwayo n'okunaazibwawo emmotoka za kampani za Rolls Royce zibadde ez'ebbeeyi ate era ez'omutindo mu Buyindi ziyola kasasiro. Bungereza egenda okwetegereza kibadde kitya ne babuuza ziyola kasasiro. Buli mugagga yenna yali mu Bungereza nga alina Rolls Royce yagifulumya garage ne bagyokya. Naye babuuza
Dwaki ani yaguze mmotoka ezo n'azitwala. Ne baddemu bitabo keere enkyokutunuulira nga Sajjai Maharaja eyazze n'agula emmotoka ezo n'aziweereza mu Buyindi. Babuuza nsonga ki eyinza okukozesa ekyo Kabaka n'agula emmotoka ez'ekitiibwa ku ssente empitirivu n'aziweereza eri ne ziyoola ebisaaniiko. Bagenda okwetegeeza mu ggulo limu abazzeewo nga mu kitabo yawandiise yateekamu ennyeri nti Maharaja Sajjai n'atateekako Kabaka. Naye olw'okuba teyali mu byambalo, Salesman ye bwe yamulaba yalagira ono kumufulumya mu kasuka waki abweru. N'abakyala wa Bungereza n'addamu Sir George n'alagira nti muddeemu muwandiikire Sajjai Maharaja n'okwetonda kw'ekitiibwa kya Rolls Royce okuddawo, naye bwe muba mutwala ebbaluwa eyo mumukolere Rolls Royce 6 n'amatiribwa namugazzeemu agalaga obwakabaka bwabwe n'ekitiibwa awandiike ebbaluwa atusonyiwe ku ekyo ekikola ekyakoleddwa. Ne bashippinga Rolls Royce 6 ne baziweereza n'awandiika ebigambo ebigamba nti ekitiibwa kya Bungereza kiddewo, Rolls Royce muzijje municipality zibadde ziyoola ebisaaniiko. Mpulira. Njagala kutuuka ku kigambo kino n'okubuuza ekitiibwa Nalweyiso ne bannabuganda bannange ku ebyo ebisinzirwako kakasa nti ebigambo bino bizze lwa nsonga egamba nti lwaki Buganda teyawa Museveni kalulu era teyawa NRM. Kaakati njagala tuweeyingemu tutunuulire. Nze bwe ntunuulira Nalweyiso nkulabanga salesman eyakwata Sajjai Maharaja n'amukasuka ebweru olw'ebiragiro olw'obutategeera oyo ali mu maaso ge. Ate Museveni mulabanga emmotoka ya Rolls Royce olwaleero Buganda ye Sajjai Maharaja n'ekitiibwa kye yali alina. Kaakati salesman ow'ekitiibwa Nalweyiso tonnapimamu bigambo ki by'oteekeddwa kufulumya ate ejja liri erikukulembedde nga weeyambadde ebyambalo ebigamba nti oli Jeno ate oli Jeno wa Museveni. Dearest wo njagala okutegeeza Museveni talina mukwano gwe, naye olaba gwawangadde naawe ebbanga lino kitegeeza nti oli mu by'okumwenkana. Naye bw'oba wasitukidde mu w'ekitiibwa Nadduli nga mwajja naye okuva mu nsiko n'otapimaamu ebbanga lyonna nti tabadde mu bayala, abo batunuulidde NRM yaabwe gye bajja nayo, abatunuulidde eggwanga lyabwe nga tebalyerabidde kubanga lisibwamu amaaso, okedde kujjayo ebigambo mu bujegabo n'ogamba nti Nadduli ne mutabani we teyapimamu abaana babafuga nga tebamanyi kubafuga abaana nga bakyambala banzibwa Nappi. Nkulabanga Kitaawo oli mugwagwa mu bwa Jeno bwo. Toyawukanye na senior sergeant mu ntegeera naye ng'oli Jeno. Ebigambo ebibavaamu bye tugamba nti tupimengamu buli kadde bigambo ki by'ofulumya mu ggwanga era byali badde bigwana ku level ki. Bwe nkupimamu ne nkutunuulira tonnaba kwaza ki ky'ofaanagana ensi ekwogerako ki ng'ate oli ku bikukujju. Ebbanga lyonna wali mu nsiko ng'omutima gwo mubi ate era nga mukaafiiri. Bwe wafuluma ate ne muva mu nsiko n'ojja eno osigadde Abaganda banno z'obattirira. Naye mbooza oyagala kufaanana jjajjaawo mwe wava ow'ekitiibwa Sir Apollo Kaggwa, kubanga gwe ate mu batabani ba Kaggwa ova mu Sserebe Kaggwa. Naye njagala okukutegeeza nti obukujjukujju bwa jjajjaawo Kaggwa bw'oyagala ate okusitukiramu n'omutima gwo ogwali omubi newankubadde tumwogerako ebirungi ebingi gw'onsokaasokera gw'osoka Abaganda okulaga the other side of Kaggwa. Bakitammwe gwe nga Nalweyiso Kaggwa bwe yazaala baayingira mu ndagaano y'Olw'Enda nga si bazaale. Naye buli muntu yenna abaana ba Kaggwa 10 bonna baagabana ettaka mu ndagaano y'Olw'Enda naye ng'ate mu kiraamu mu ndagaano y'Olw'Enda tebaali bazaale. Bajja mu buzi. Ye gwe yazaalanga gwe yatunulanga mu linnya muli n'alondayo gwe Sserebe Kaggwa ng'amuwandiiseeyo olwedde. Naye obukalabakalaba obwo n'obukujjukujju tebwakoma ku ekyo mu mwaka gw'1996 batuuka Kabaga ne Kaggwa. Kaggwa avaamu statement egamba ng'ayogera ne gavana nti obweralikivu tebukyaliwo, nkakasa nti Namulondo ngikutte mu ngalo. Omuzungu ne kimutiisa. Naye ow'ekitiibwa bamuyita erinnya nno liŋŋenzeko Mbogo bw'awulira ebigambo ebyo abuuza nti bwe nnakulabye n'omuzungu obadde omugamba ki? Nabyo omuzungu oli nga yeekanze gavana naga nti ate wabaddewo nsonga gavana olw'okutya okungi tegeeza oli naga nti abaddugavu bano nabo bategeera twalikeera enkya ng'akatwa nkanyweredde mu kyayi n'ayita oli n'amutegeeza nti oli kyayogedde agambye nti Namulondo mu ngalo agikola ki? Naye bwe nsembedde kutuukwa mbuulire
aŋŋambye ebigambo bino eby'omunda nti ati weeraliikirira abazaana bonna aba Ssekabaka Dawudi Chwa bano abali embuto ninamu abange. Mpulira. Nabwekityo Kaggwa mission ye yali egamba etya yali ayagala kuzaala mu bazaana bano Namulonde ekyuke eve mu bulayini entuufu agyetikke. Naye obulyolyomi obwaliwo Katonda mu kusaasira kwe ate ndaabulukkira mu ggwe muzzukulu we. Mu ntegeera tolina na kitiibwa ky'oyinza kwetikka kakasa nti Buganda ekuleze nga kitaawo jjajjaawo Kaggwa omusaayi gw'obusoga gwali mweguli. Of which Buganda tetunuulira mawanga etunuulira magezi go intent y'okutegeera ovaamu bigambo ki. Naye nze bwe nkwaziza Bayibuli kyega nti bw'opimiddwa mu kipimo nga totuuka Nalweyiso oli mbuda bubuda atamanyi kye weetisse n'ebbanga butya Buganda bwebaddewo webadde etambula. Mmwe mubaddewo ebbanga lyonna biwuuze era obitegeere. Judicial notice abantu bakimanyi. Obadde ne Museveni ebbanga ddene nga gwawa bannammwe obutwa obubatta. Ebyo tonnabiwulirako kubyogerako nga ggwe. Muvudde mu nsiko nga mutemera bannammwe ebigambo. Ate era bwe mukomyewo wabweru ne mwogera ebigambo bingi okulemesa bannammwe. Nzijukira nti nawerekako kitange 27 twali Bukalammuli omukyala n'asituka n'agamba nti pulezidenti bwe yampa ebyange n'amabaati 200 ge yampa Nalweyiso wagalemera era wagagabira balala. Mpulira. Obwo si bubbi toyagala kubyogerako. Naye ate ositukidde mu Weekitiibwa Nadduli akuumye ligase ye tabbye eggwanga lino. Bw'oyogera ku Weekitiibwa Nadduli ensi yonna eba ekitegeera nti oyogera ku Buganda. Ate era bw'oba oyogera ku Buganda olwaleero oba oyogera ku Weekitiibwa Nadduli ye nannyini kasako okuteekawo ennyongo egamba tulwana naye bwe tunaafuluma eggwanga lyaffe emigugu gye weetisse egiryo ginaavaayo. Ate gwe oyasamizza akamwa nga bw'atuula mu Sseeke ebbanga lyonna era obaddeyo nga obadde obuzaava mulungi. Naye Kitaawo olabika obadde obuzaavinga misege ng'era obaddewo ebbanga lyonna nga naawe oli musege ogwambadde eddiba ly'omuntu okkeera enkya okuwaayiriza oli. Ebbanga lyonna Hajji Nadduli abadde ayogera ku bya Buganda ng'ategeeza Museveni nti koma weewaka ennyingo zaffe 10 ze twajja nazo twazivaako. Ebbanga lyonna njagala Nalweyiso ebbanga lye bamaze ne Hajji oggyeyo olupapula lwonna olulaga nti Museveni yali amuwadde essinja 10 bwe kiti ekiraga nti genda onoonya akalu. Abadde akozesa ssente ze za district chairperson emyaka 10 n'emeka. Ekyokubiri mu kifo kye yatuukamu kiri ekya Buganda abadde taweebwanga ku budget naye yasikira Anita Dongo eyalimu nga wa NRM twasanga budget weeri mu Buganda. Naye ate ono bwe yajja okusikira oli Museveni budget n'agijjawo era teyamuwa ssente. Ebbanga lyonna abadde abawembalirira ye nti twagala tutambuze Buganda bwe tuti nga muzisuula mu kasero. Nalweyiso vaayo olage obujulizi bwakyo nti ebigambo byonna Nadduli byabadde ayogera ng'afaayo nnyo Buganda esituke ne NRM tutambulire atippa essente gy'oyagala okulaga gavumenti ogirage n'Abaganda ogibalage nti Nadduli abadde azirya unless nga babadde bazikuwa n'ozebbiikiriza ng'omutima gwe guzze okuva mu nsiko bwe mwali ng'ebiseera byonna owaayiriza buwaayiriza banno ne bw'ofulumyeyo wano otemerera butemereze mu bwajje n'obwo tolinaayo n'ogwo gwawadde kitiibwa ng'ekitiibwa ekyo osobola okukikola. Ebbanga lyonna abaana Abaganda gw'obadde gy'oli tolina gwewadde recommendation ategeerekeka. Naye omwoyo gw'omubi nga guva ku bujjajja eri emabega gwalibanga bwe gukubulukukiddemu ate okwatidde ensaala ku famire ya Nadduli oyagala kubaako bw'ogiswaza. Njagala kubuuza ebigambo bino Bayibuli kyebuuza nti mwe abaana ba Yerusaalemi ebyabawandiikibwako n'ebyabikule mwabitegeera. Bwe ntunulira Nalweyiso nange mbuuza ekibuuza kye kimu nkulaba nga Salesman bwe tuddayo ku nsonga gye mbawadde ne mbaga nti Museveni is a Rolls Royce eyo yasindikibwa mu Buyindi n'eyoola kasasiro bugenda kukeera enkya ofanne Cohen Ssaabasajja Muteesa bwe yamutegeeza nti nkusaaliriddwako obwedda tewalyogedde kweruma lulimi walibadde ontegeezezza butegeeza. N'oŋŋamba nti oyagala kumpamba naye nkubuulira ebigambo bino mu lwatu n'okkuba confirmation nti bwe ndiva ku bwa Kabaka bwa Buganda ndisigala nga ndi Mulangira Muteesa amanyikiddwa. Naye Cohen nkusaasidde gwe bw'onoova ku bwa gavana ogenda sigala common man kusitusiza Abungereza. Nange bwe ntunira Museveni n'ekitiibwa kye nkuwadde eky'obwa Rolls Royce bujja kkeera enkya ng'ofaana Rolls Royce eri eyasuulibwa n'etwalwa eyoole kasasiro bw'oliva ku bwa pulezidenti bwo bw'otyo bw'ogenda okufaanagana. Naye ekitiibwa kya Buganda kye nabagambye nti gwe bayita Sajjai Maharaja
ate ye ekitiibwa kye kyasigalawo ne kiprevailinga ne Buganda bwete bwegenda okutambula nga bwe mutwe bwe mufaanagana. Mugezeeko okuwa ebitiibwa bannannyini bitiibwa n'abo abazimba erigasi zaabwe nga teziriimu mako. Naye ate mmwe mwagala okuteekawo ekko erisiiga bannammwe, ate ensobi ze boogerako ne mwagala ozifuula obusungu ne mujjamu ebintu birala. Ebitiibwa tonnabibawa, abo be wajja nabo be walwana nabo. Ddala kigwaniddeyo Excellency the President okeera enkya ng'otudde n'eddubu eryo n'avaamu statement ezikwatagana ku family eyaffe n'asigala ng'ayenja ettuka naye ng'ensobi tazitunuulidde ate ayagala kuttirira balala. Nalweyiso tolina kyoli. You are nothing completely. Bw'oba oyagala kwasamya kamwaka eri Buganda gezaako okuzzaayo omuddumu. Bw'oba oyagala kumanya butya bw'otambula ku bikukujju vaayo mu kifo kimu weesimbewo. Bajja kukubuulira ky'ofaanagana ensi kyesirikidde. Byeggambyeko bye bitono. Njagala oddemu oyasamya akamwako ndyoke nkwabuluze wakati mu pieces naye bwe mba nkwabuluza nja kusinza ku bigambo bya President bye tutegeeza ng'ayogera ku Ssaabasajja Kabaka nti Abaganda buli kadde bayogera ffe ng'Abaganda. Navaamu statement gye njagala okusinziira kutegeeza abasigalidde. Yatugamba ebigambo bino ebyobufuzi kutunula mu kamwa. Njagala nkutunulemu nkwazike ebigambo ebikugwanidde. Bw'oba oyagala kutegeera kiki kye tufaanana ojja kirozaako mu bwajje nobo. Emmundu bw'oba oyagala okukulembezesa Bayibuli kyegamba nti amagezi mu lutalo gasinga ebyokulwanyisa n'ebyo ebyebagalwa bye twambala okulumba. Njagala onnumbe n'ebigambo byo ng'obitegeera ate ng'oyawula naye kakasa bukakasa nti ensi ekumanyi okusirika si lutalo. Baamu magezi g'oba okozesa nga ggwe jeno oleme kutafaanana ate senior private afaanana nga kyekitiibwa ekitandikibwako. Entegeera yonto dda mu senses omukaaga zitwogerako bulijjo. Wesse mu Katonda n'omutima gw'obuli oli omwo ogweggyemu naye akamwako bwe nnakutunuulidde ng'ate olumba kitange n'ogattako n'omwana. Bannadduli babeeraawo atutte abaana kati aleka bwe byagudde bye byamunyirizza eyo n'alyokaga nti Museveni tebamuwadde kalumbu Buganda kubanga babaddewo nga bakuba Obwakabaka. Lwaki mu Sekebe tobyogerangako? Nalweyiso Kitaawo akamwako kalongoose otegere by'oteekeddwa okubuulira ensi. Ebbanga lyonna Oweekitiibwa Nadduli abadde abategeeza nti Buganda tubanja. N'agezaako okuba polite n'akumaakuma bannayuganda abasigalidde n'Obuganda bwonna n'abutambula ne Uganda okugimalako n'ekifo kye baali bamuwadde ekyo bwa minisita n'abategeeza nti abaayi mu bubi oba mu bulungi omusajja oyo mumuwa akalulu. Mubuuze Nalweyiso mu kalulu kano bonna gye bayononedde ssente Kiwanda Museveni we yamuyita n'ayita n'Oweekitiibwa Nadduli n'amugamba nti mbadde njagala Mutabani ono y'abajja. Kitange n'abagamba nti nze sikayanira bifo bwe muba bwe musazeewo nzikiriza kajje nze sijja kuvuganya. Museveni n'amugamba nti tofaayo ninako wenja okukosa. N'amugamba nti asi bulabe nja kugobera ebiragiro bye. N'avaawo ne baleeta Kiwanda. Buganda yo tetegeera nti ebbanga lyonna Nadduli abadde waali nga begubategeera n'abakumaakuma ne mukola mu nkola y'emu abantu ne basirika. Ye teyalwanira bifo, teyalwanira bitiibwa. Naye obuweereza Bayibuli kyegamba nti sajja kuweerezebwa najja kuweereza n'atuusa ebyo byonna ebiteekeddwa okukolebwa. Ate Nalweyiso gwe ovuddeyo yasamya akamwako mu kukkutaako okubya ejjagalo bayagala kuba bajjagala famire ya Nadduli ne Buganda okutwalira wamu nga gye weetisse kubanga ebigambo bino byonna bivudde ku nsonga y'ekyo lwaki Buganda teyawa NRM, lwaki Abakatoliki. Nalweyiso mupimepimeemu mu biki bye mufulumya n'okwetegereza. Nadduli talwanira bifo era talina kyayagala ku ggwe. Ebbanga lyonna ali 264 nga ye nnamba ye muyingiza mu magye naye mmeeja as of now gwe Kitaawo oli jeno olw'okuba osembezeddwa ku mugaati ekyo tekitegeeza buganzi. Fulumako ebweru ensi ekulabe era ogyeyanjulire tulabe bw'ogenda okufaanana. Ebigambo by'oyogera by'oba opimamu ate era otegeere n'obwongo obukomewo ove mu bwa salesman oddeko mu kitiibwa ekyoyo ategeera. Ne President yagezeeko ku kisanja kino bye mbadde mbakubiriza ave mu kitiibwa ky'obwa Rolls Royce egenda okuddibizibwa adde yazimba ekitiibwa ekiraga omukulembeze gw'eggwanga bw'ateekeddwa okuba. Naye mbategeeza lunye Buganda at heart
mwaka 1911 owekitiibwa yavaamu ebigambo bino Press Maria Moon naga nti entawo z'amadiini bwe ziwedde mwaka 1892 neebuuza ate era nentunula nga kyeraliikiriza naye olw'okuba Buganda eno Katonda omwoyo gumu n'emmeeme emu nkyakyebuuza nti ababadde balwanagana libadde eggwanga eri ne lirwana mu madiini ameka gezo eddiini essatu eziri mu ndagaano y'olwenda naye ye Press Maria Moon bwe yakitunuulira nga 1911 entawo ziziwedde mu 92 naga nti mazima ddala olupapula luno lwewunsi era njaga tuteekawo ebigambo bagamba nti Buganda omwoyo gumu n'emmeeme emu awo wekiva nti amadiini asatu gaali galwanaga naye ng'eggwanga liri litya naye olaba ebyo byaggwawo ne tutunuula nga ffenna tuzzeemu omwoyo gwe gumu n'endagaano y'olwenda yatugabira. Njagala okubabuuza ebigambo bino bannalweyiso mwagala kuzza ebyo Buganda yakusigalawo mu mwoyo ogwo n'emmeeme emu mwabagenda bakutulako ng'obupapajjo tetujja kubeesibirira katulinde enfa yammwe oba tete wakyaliwo taliiwo mujja kufaanana abo mulemeddwa okukakasa ebitiibwa bya bannammwe mmwe mwagala mwambale ebitiibwa ebyo byonna abaffe neyaga nti am the field marshal Idi Amin Dada waali conqueror of the British Empire webale nnyo is nowhere to be seen amakulu ge gano gemba gamba emyoyo gyaffe tugikkakkanye tutule ku round table obuuze nti kiki kivaawa tulongoosa tutya ebyo bigenda okuggwaayo General Narwis olaika tewamutegedde bulungi alumiriza Haji nti Haji buli lwasanga Museveni tamubuulira nti Buganda agisudde nti era ne luyamuleka mu ntebe okubanga akulira okumuzzaako teyasobola kumugamba nti owaayo obunyivu bwange bubuno Buganda esuuliddwa naye ate bwe yamala ate okumuzzaako ate ensonga eno n'alyoka agireeta Major Narwis okuggyako nga bugwagwa bwe bumutawaanya ebbaluwa ziri mmeka ezaakajja ku desike ya president nga zimulaga ebintu ebyo abo badde bazitulako ne bazookya mu busero Nadduli tasituka abwayo ati ebbaluwa tetuukayo mwagala tutta n'abanga yava mu by'okuwandiika amabaluwa nadda mu kubanga amutegereza ku mpewo zaalidi baddeyo butambi babutunuulire ebbanga lyonna omuntu anaayimbanga kimu ak'obuntu si kante bw'oba yalimu okutegeere busi musango gwa Nadduli abaffe gwe toli Muganda oli Muganda tomanyi Buganda byebanja gwe nga tobimutegeeza nti yo excellence Buganda etubanja ABCD Kitaawo oyagala kugwagola kwenkanaki gwe tobimanyi Buganda byebanja ate gwe tolina kitiibwa ky'obwajjeno ekyabala ky'olabanga ebasobola bibagamba gwe muzzukulu waakagwa gwavaamu ebyo awo naawe tewategedde ensonga teyagifunye bulungi ye yeekubye kalippo bwe guba mugwa ate ye yagweyambazza ogwo mutuga ye bw'abanga Muganda nnyo nga muzzukulu wa Kaggwa ng'ava mu Sserebe Kaggwa mutabani wa Kaggwa ddayo mu sense z'obutegeevu weeyazeeyaze naye wabula dda naye ebinyiizo abantu balina n'obubi bukuliko teri atabumanyi naye vva ku Buganda ojjoogera ebitali mu makulu ate ove ne ku famire y'owekitiibwa Nadduli kubanga mazima ddala siyinza kkeera nkya ne neebaka ne nteekawo lubiriizi lwange ng'ebigambo bikuvaamu ate byakyana kito Narwis oba munenyeza bwerere nga gwe bagamba yatabiwulira kubanga okuva ku nsonga z'omukasaka akasaka ka Haji kirabika nga Museveni gwe batwala mu kasaka yatassa kitiibwa mu ebyo byateesebwa omuntu atassa mu kitiibwa mu byoteesa oba okyamugamba ekyo tekiyinza kuwakanyizibwa naye ate obwongo bwaffe bwawula owekitiibwa Nadduli abadde awagira Museveni ne pati ye kubanga ebisatu yamugamba nti byesinza kwegaana sijja kwegaana NRM nze naawe tusinkagende tutondawo omwana oyo ekyokubiri ndi musajja musiraamu sijja kwegaana busiraamu bwange ndi musajja Muganda obwakabaka bwange mbwagala era mbutegeera Nalweyiso gw'oli waawa Muganda Haji Nadduli ebbanga lyonna abadde awa distance bwebyo ebitta ebisatu n'asitukayo n'akamwake n'ayatula naga nti pate tugwa nanga nti obusiraamu ku kino ky'okoze si kituufu bwe yakomera Kayihura n'amukolimira kyekyaddirira tensi teyakitegeera Buganda ebbanga lyonna abadde ayogera ku ebyo Narwis by judicial notice obadde weebase oli yabuuza nti oli mu Yerusaalemu ya kika kigwa tamanyi bifa mu kibuga Narwis ggwanga kiri osaavi nga gwategeera bigwa mu ggwanga mulwanyi munno n'oba nga tomumanyi
Nessawa ya leo toyawulanga Nadduli. Mpulira. Mu bbanga lye musaavingidde. Mu bubi bwammwe mwali badde artist mulinamu ku nsonyi. Oba kulya kukuta. Era kubejjagala bubejjagazi kye kimutawaanyo. Kubanga bw'oba tojjukira muntu talina gy'alaga nabyo. Mpulira. Ajja bbirekawo nga kitaawe kaggwa. Ettaka bwe yalireka. Mpulira. Jjajjaawe kaggwa. Njagala tubeere nga tumaliriza ekitundu kyaffe kino. Kabadde katambi akagezaako okunnyonnyola ate akatambi akavudde mu Jeno na Lweyiso. Simanyi oba waliwo obubaka obw'enjawulo bw'osindikira abantu abali mu kikabo ekityo nga tuggalawo. Njagala okutegeeza bannayuganda bannange wamu n'abo bwe tuli mu luso olumulukkiriza mpeereza ennuŋŋamu etali mu ntegeera nti pati oba multipartism. Tugezeeko okukakasa nti ebirowoozo byaffe tubijje tubesse mu buntu omwo mwe tuva. The unity in diversity amawanga gatugattiramu naye nga tuli banjawulo. Ebirowoozo byaffe tutandika obbiwange tunuulidde political parties ng'ekireese obuzibu ne mu mawanga gaffe tutunuulidde tule ku round table egamba tutereeza tutya ffenna okuba atippa. Nga bwe ntunuulira kankako w'ekinyomo nga nze ndi muwe omuzzukulu wa Kijje. Sirina mbojjanyi wakati waffe muffe ng'Abaganda. Lwaki tulina embojjanyi wabweru w'amawanga gaffe nga tusobodde okwekuuma wali mu jurisdiction yaffe ya Buganda. Abebika 5 mu 6 naye nga tetutomeregana. Nga tewali atomera munne. Yes. Nga tuli mu kintu kyekimu. Nekirangako wa kinyomo ng'agenze wa Kijje ne balwanagana. Ne balwanagana weetuli. Kiki ekiganye ku ggwanga Uganda mu states 13? Kwesukkulumya abamu beesukkulumya. Weebale nnyo tudde ku round table mu lutalo lwaffe lwe tuba tulwana tukozese ekitugaa nti amagezi mu lutalo gasinga ebyebagalibwako n'ebyo ebyokulwanyisa byonna. Tusseewo amagezi ku round table. Nalweyiso naawe odde mu sense z'omukaaga ez'obuntu. His Excellency the President naawe weddaabule weddeko oleme kkakasa nti eggwe asembayo byonna mu byonna oyo yali Kristo yekka. N'olwaliro bw'obanga ekitiibwa ekyo kyalina ekya byonna mu byonna faayo obutalekaawo nsasagge. Faayo obutakutula mu mawanga. Faayo obutakeera nkyakutula mu madiini. Okakase nti eggwanga lino nga butuga nti for God and my country tube nga twenkanankana ku level y'emu. Naye tukkize tugaane Buganda weeri mugiwadde direction weegenda okukwata. Manyiwo atera ebbanga lyonna mbadde nkibagamba. We shall exit from Uganda. Njagala okubuuza Bannalweyiso babeddira ki? Bannalweyiso nsuubira bwaba nga si bakatinvuma bansenene. Nja kukinoonyerezaako. Bwe batya weewatyo. Nanti amannya gagwa mu bika bibiri. Nsiimye nnyo olw'okuwabulwa kuno n'okubanga tutereezaamu olw'akatambi ako akafulumye ku basajja abadde bezaawo mu kutu gwa TMO. Kubadde kuwabuligana ku nsonga ez'enjawulo n'okutegeezebwa nti ebyo by'oyogera bye tutamanyi naffe tuba tubimanyi newankubadde abamu basukkulumya olulimi eruwanvu okusinga olw'abalala mu ngeri y'ejjoogo n'okubanga kwesukkulumya. Kale nno naffe tubateereddewo embeera okulaba nti mwabalabi mwe muteeka ku minzaani kusinziira ku katambi kali ne Jakana byayogedde. Mutuweereze comments nga muyita ku vidiyo eno. Nsiibudde mweraba.